Tindi museba avuga concert nayo yiyo tugenda kujigira ekyobo omanya eyo twagala bana Uganda tetugenda kuba drive tukole ebyafaayo ate tugenda soloza ku mulyango buli muntu gula ticket yo si tetwagala kwefu ekyo twakyogedde nebe munaba abantu 15 mulyango tujja kugateko bakamera bakanyama tukubire endonga abakutta obudde gula ticket yo geno nyo kuhaji kazibwe kapo nonya ku Dr. Kwefu kutali bali mu nteekateeka ekifo wali just gundi namasuba wa kumpi tuli mu njago za Kampala abantu mugenda ne muwagira abantu nga bali simanyi beach kiziri eyo kati ono waffe ali wano namwe mulage nti mulina omwoyo ogw'obumu tiketi weziriye wa misa kisemakula ku papazi ezemitwalo 2 n'emitwalo 5 then ku kyande mu wajalu na mbiru weziri then ku CBS ku reception weziri ku front page hotel wenyeni wali ekivulu tuka ku reception ticket weziri then nagula ku momo onyiga star 165 star 2 ash nogoberera ticketing then nonyiga pakalo tuka ku kivulu bakita sebo avuga nogula ticket yo ne tujja tu rehearsal zatandise tumaze kubira emyezi ebiri waliwo abali bagamba ekivulu mwakiteeka wala ekisinga okulwa mu kiyungu omuntu ayanguwa mu kiyungu aba afumba mazi Kwefu gwe kirabe emmere ensulemu eyakakola kola n'emmere embobeze wandiridde eriwa embobeze kati emyezi egi twatandise ggulo kati lihaso zikaaba paka ku lunaku Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial star 125 hash or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Kale, nkwaniriza atulaba wano ku Dr. Kwefu official. Tubayo neka edition akakwata ku bulamu nga tuvudde mu birala byonna ebitutaganya nkugamba bulijjo nti omuntu ali ebintu bisatu omuntu wenna olimu ebintu bisatu olimu omubiri that's the body olina omwoyo that is the spirit olina n'entegeera the mind akati ebyo buli kimu olina okukifeedinga osobola okubalansinga obulamu so we feed the mind nga tusoma ebitabo tusoma mu classes n'ebiringa ebyo n'okunoonya okumanya then omwoyo tugenda batulyowo emyoyo madini ag'enjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo then omubiri byo Katonda bye yatuteerawo bye tuguliisa tulanga tugujjanjaba so tugezaako okujjanjaba wano na wali musobole okubanga mubabalamu bulungi nnyo kojja kitonso ono tukolagana bintu bingi nnyo era y'omu ku basajja balina eddagala eryaffe ery'obutonde yadde madini gagezaako okulidemonizinga naye tukyalinamu abantu abatabula eddagala lyaffe eritaliiko tikakati bwokeera ku makya simaba osanga omukazi terikola byavaawo ddeyo osimanyi bw'oba onoolikozesa tolya kyennyanja mwabiwulirako naye omanyi ne mu bayibuli kyawandiikibwa nti mu byokulya Katonda bye yateekateeka yakyogerako yagamba mbawadde emiti ebibala n'ebikoola ebeere emmere yammwe libeere eddagala lyammwe era waliwo musawo munnango omukwano gwe tukolagana ye alina segment nambaga nti emmere eddagala omuntu yenna omuyala aweebwa enkizo okumusonyiwa ensobi gy'abeera akoze singa azuulibwa ng'oluto lwabadde lukalu waliwo enkizo eyo ati bambi nkusonyiye kale era ky'oba olaba nkusonyiye era ky'oba olaba muwala wange wano agenze n'akola ensobi akuse n'ayagala omutabuukira ne mugati weseme kifaananyi nti gwe enzayimu zizo mukubidde essimu ajje tulye emmere nti gwe enzayimu zizo zirimu active than ezize so temusobola okubeera na thinking capacity y'emu omuyala atali muyala so ebyo byonna tubitunuulira nga omubiri gukola
amasanyalaze oba olufungo kwe lutambulira ebina tubitunuulira so gwe kimanyi nti no kwefu omulwadde wa sukaali alwala mirundi ebiri kiba alina mu type 1 type 2 type 3 alwala emirundi egy'enjawulo oyo gwe basanga nga ate balina mwongera sukaali ng'ali wansi ate gwe basanga ate balina musala busazi ng'ali waggulu ate ne banosanga ye yeetaaga kubalansinga bubalansinzi so kati ebyo n'ebintu tubitunuulira so lya emmere ng'eddagala oleme kulya ddagala nga mmere eyo phrase eyo nyumira nnyo ate bw'ofuna obudde osiba okolamu ku dduyiro tusamba ffenna sikukeesa akagiryawo musajja beerayo eri waggulu kuvira paaka n'enkutwalamu embiro ennaku zino nabawummulamu kati ndi namirembaawo wonna woofunira kasitoba ng'omubiri ogwa kye gwetaaga okufunira service kiba kyekyo era ndoza ensonga lwaki tulina ebirwadde kati bajjajjaffe ne bala bakomawo batwewuunya abasajja teriyo kintu kisinga kukola kati nga health clubs kaakati osanga gym nga ze ziri balina aerobics oyo gwe bakola nze mukkiriza mwagala nti mulungi naye ebiseera ebisinga ate nze simuwagira nnyo lwaki osanga omuntu omanyi omubiri guno bw'olinnya spasiyo si bw'olinnya haliya kati osanga omuntu nga mu gurupu mulimu owa haliya mulimu owa spasiyo mulimu owa nuwa naye nga bonna balinnya okugulu kwe kumu ne weesanga ng'omuntu omulala akooyedde embalala okitegedde kwefu ne bw'oba ogenda samba muzannyo gwa bikonde bapima weight ya muntu nti kati ono balista team asobola okukwatagana ne Shakibu eyo weight yandibadde yebalansinga naye ate weewuunye yabadde ayisaamu kiro yeyasoose okukiva so kati duyiro oyo yeetaaga nga osoose kumanya ti omubiri gwe kyegubanja waliwo omubiri gw'omuntu nga tegubanja duyiro nga tegwetaaga relaxation kati nga bwona ogenda mu dduyiro ojja ku developing ekirwadde ate kyoto sobola kuwona waliwo ennaku z'omala n'ogamba nti ku Monday nakola the whole day neneebaka 7 nga nva kulaba Arsenal Maniyo ne Leeds ku Lwokubiri neneebaka era 7 nga nva kulaba Barcelona ne Atletico ku Lwokubiri then Olwokusatu n'olaba Arsenal ne Sporting binaye webaka 7 ezo ennaku ezo kyokka webaka ku 7 alamu neekuba ku 11 ng'olina ozuukuka kati n'otuuka ku Lwokuna nga otandise okudoozinga kati n'ogenda mu gym oba weetaaga kwebaka kati ate oba weetaaga kuwummula ofune woogikuba ekigu kati wamala okuwummula waliwo organs ezimu waliwo gundi ezimu hormones ezimu nga zeetaaga okuddamu okuseetinga nga zaava ku lufungo olwazo ku layini yaazo nga zeetaaga okuddamu okuseetinga naddala hormones ezikola omubiri okuwummula kasiti lwe zitagalatagala ennyo zitandika okukwata ne zibako ezeewogoomye kati olina ate okukomawo zirelaxingisa kyoba ebiseera ebisinga omuntu aba yakooye nnyo bw'aba yakava mu tulo ng'amaze okuzuukuka aba awulira ng'ali sikiri n'ogamba naye kati ate nga nkooye nnyo wa musawo kati ate mu tayimu eyo bw'oga nti sijja genda wa musawo bw'oga nti kantambule mpola mpola ngendeko ndoozanga kuvira paaka ndabe kubasamba ate ogenda otambula otuuka kuvira paaka singa oba otambudde mpola mpola na bigere nga tonoonya mujoozi kwambala ng'olwo naavu zizizuukusa waliwo olunaku lwadde lwakumeka nadde ne kayenewo nalebo kayemba nga njabise nanga musajja tugende emuga kayemba nkooye nga mpulira naye olwatuuse wali olwetambulamu awo ne mugana naye omanyi banfulira omujoozi so waliwo olumu nga just hormones zo ne glands z'omubiri ne nerves z'omubiri nga zeetaaga okusooka ziddemu zeebake ate ziddemu zizuukuke nga zirowoozezza kubanga abantu bamanyi nti mubiri guno gwokka gwebaka nedda waliwo organs ezimu ezikola ku muntu okwebaka ne muntu obudde bwagenda ozuukukiramu organs ezo zicommunicatinga ezo nerves ezo zicommunicatinga nti osobola okukyogerako n'okyogeranga naye bannange
kanebake mangu baisaawe munina okuzuukuka ogenda okanga mu ssaawa 12 dakiika ana waliwo ekikugamba zuukuka kati naavu ziziriwa osuzozikomandinze kati gwe tomanyi nti wayogerera muntu kukoonako oluso alamu ekusangayo nga naawe eddala ogamba nti gye nninze so kati buli lwolaba organize ezo nga zitandise okubeera nga ziva ku layini otandika okuga nti kanebake nina okuzuukuka mangu ne bakunyeenya bunyeenya manya omubiri gulina kyegulaakinga alamu neevuga n'ogiwulira nako bwoti n'ogikoona mbe pa esirike noddamu n'okola ki nozzaako manya nti omubiri gulina kintu kyegulaakinga era wano abantu abasinga bakolera ensobi naye katankira eddagala lyateekeddwa kunywa kwefu si buli muntu adoozinga si buli muntu ali exhausted si buli muntu afunye temperature nti yeetaaga ddagala ne lwakuba nti ekyo bw'oba osoma obusawo bakusomesa kwefulukuta tayingira mu ddwaliro ng'awulira bubi n'otabaako ky'omuwa n'aviirayo awo bakugamba nti omuntu olina okumujjanjaba okuva ku kunywa eddagala n'omujjanjaba ne medicale medicale omuntu yasobola ogenda bugenzi kulaba ku musawo n'oyogeramukko naye n'akupima nga talina kyalaba tasobola kuzza lipooti nti sirina kyendaba tekikkirizibwa mu busawo oli olina omubaako kyomubuulirayo obbaako kyomubuulira ate nekyomuwa agende nakyo lyagamba infection yes ayoga nti ka infection ko ndozalide ku bintu pH y'omubiri n'ekyuka ne kadevelopingamuko katono so geno ne antibiotics kano wennyini ne bw'otuuka ewaka n'okawummuza wali ne weebako keera oli mulamu naye nno ogenze ew'omukugu olina ovaayo n'ekikugumya ng'oddeeka ti ddala omusawo ampadde obudde era nzijjanjabye naye nga bangi nnyo abakola ripooti n'osanga nga eri negative naye nga ng'omusawo omukugu alina okunoonya ekintu ekirala kyakola ki kyagenda ne ogende ng'owonye psychologically yes Kojja Kitonsa alina eddagala eryaffe wano ojja kujja wano emakindye ku Golden Plaza bagende tuddiridde wano tuli wano wa Divorce ku Buzz studio mwe tuli era bwe tujja mbanjagala ne mu utilizing anampayo ku bintu ebitambuza omubiri so ojja wano Golden Plaza oba osobola omukubira essimu n'akuweereza eddagala wonna wooli tuli kutuusaako ate ffe twagala nnyo okujjanjaba omuntu gwe tutegedde omanyi kwefu ffe tujjanjaba mikwano gyaffe abavubuka abasinga obungi engeri gy'olaba nti mbeera nnyo mu entertainment ntegeera ebisumbuwa abavubuka okimanyi kwefu nti kino nze nkyogera buli lunaku abantu ne baseka okimanyi nti ekisinga ottawaanya abavubuka oba abasajja bwe bulwadde ate obutaliiyo olinaga nti kojja nywedde eddagala ly'amaanyi g'ekisajja n'atera ddimala mu katale naye sifuna era ddakiika 2 mba nvaayo gwekimanyi nti nno teri ddagala ly'amaanyi ga kisajja kati lino limutuguza batunda eno batunda ku nnyimbe omanyi abantu baazuule wali obunafu bw'omusajja omusajja yenna akeera ku makya ng'agenda paka saanoonya kintu eki sente kusanyusa mukazi kati lwamutuukako n'atamusanyusa alabanga ssente zino zirina mugaso kyova olaba nti abasajja abasinga obungi banywedde eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naye nze sijja kwerabira kubajjukiza nti eddagala lyemunywa teririiyo abasajja ndaba nange siraba nakati omuntu gwe nagambya siraba kati kwefu eddagala ly'amaanyi g'ekisajja mu Uganda oba ku basajja bonna mu nsi yonna abalyetaaga bali 2%. 98% balamu tebeetaaga ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Naye ekisumbuwa abasajja okubeera nga mu ndowooza zaabwe bo beetwala ng'abanafu tuseme twetaaga ddagala ly'amaanyi ga kisajja ekyo kyennyini kye musooka okufuna okulowooza kye tuba tulina okujjanjaba oba ojja kutereera nti bwe ntuuka mu mmotoka ninga n'emmotoka eno tejja tutuusa ekirowoozo ekyo bwe kijja tulina sooka kukebera ku mmotoka n'olyoka ofuna ekirowoozo ekira nti kati ejja kuntuusa bwe mba sigikebeddeemu
ne bwenzija buzine njikuba kuba mu bwenchi nentekamu kati wone ugambe kati kesitaba gitucheke wa makanika kawejja genda kumbe makanika ekisumbuwa abasajja ffenna birowoozo tuba ne birowoozo omusajja alina hormone bagita testosterone. Testosterone hormone eyo ekola ku bintu bisatu. Ekisooka ekola ku mindset y'omusajja. Ekyokubiri ekola ku sperm production y'omusajja. Ekyokusatu eyamba okukolawo glands ezinayamba ku pH y'omubiri gw'omusajja okulwanagana n'obuwuka obw'obulabe nga UTIs nga STIs ezo bwe zityo. Kati omusajja bw'atandika okulowooza ennyo ebirowoozo ne bijja adevelopinga hormone endala gye tuyita cortisol hormone. Era abantu bonna basinga obungi ebitundu 3 ku Bannayuganda bastrugglinga ne cortisol hormone kubanga ebisoomozebwa mu Uganda bingi. Tuyina tuba mukyava mu nsambya furniture ng'omutemu alumbye abaana ku ssomero abatemye mba mukyali ku baana ku ssomero batema ate Vanessa ayagala gaali ya mwana muba mukyali awo babbi kyaki babba amasinzizo mba mukyali awo ne bagoba babusendawo ku nguudo kati ennyumba zizo nazo zizo zigize kati abantu batambulira mu gundi mu life nga bali confused. Mu kubeera confused hormone gye tuyita cortisol erinnya nebeera nga endowooza ye ayikyuye eri unstable. Kyova buno obuvubuka obuti aido bwe kakukwatira ku mukazi ako ayina ennyumba ya mitwalo 6 ate si yagisasula akuba waka taata we n'azimuweereza. Bw'atuuka okwagala empale ennungi eriko akubira taata we n'agimuweereza. Balina obudde bungi omusanga kkakkanye. Mulimu n'abantu abamu abeekuba free nakkiriza n'acceptinga. Olaba kwefu abagagga basinga obungi basanga nti yagudde mu kinaabiro. Mu gundi muno mu bwongo bwaffe kano akaguwa kano ke tuyita tukwandikizenga akeesuubu. Mu bwongo bwaffe mulimu akantu akalimi. Bw'obeera oli nnomo kabeera kayimiridde awantu wamu. Bw'otandika ofuna ebikusumba katandika okwenyeenya bwe kati. Bwe biyitira ne katandika okwenyeenya bwe kati. Bwe bigenda ennyo nga keenyeenyeza ddala. Sajja ffenna abasinga ebitundu 99 ku 100 tulowooza nnyo nga tuli ku ttooyi. Waliwo kyegendereza. Era bakyogera nti ebirowoozo ebisinga abantu babirowooleze. Kasita ogenda mu kinaabiro bw'otyo omusajja yenna kasita aba ng'alina ebirowoozo bingi n'asooka okugenda okukola pupu mu process ey'okusituka akole ekirala kali akantu kaba kamaze okutagala n'agwa bw'agwa obubitadda. Fano waliwo kigeza nti omukazi abadde abanja bintu nedda. Era bw'olaba omuntu alina ebirowoozo ebingi ebiseera ebisinga bagwa nnyo mu binaabiro eyo. Abamu bagwa ne badda engulu ne bafuna bufunyi stroke onosanga oludda olumu lwe yagwira obubi akantu ne kalemerayo kali akeesuubo kaffe nga yasannyalala. Naga nti nze nagweno ekisinza okutusumbwa kyonna mu Uganda ebyenfuna tebiri stable. Ekisinza okutusumbwa kyonna ebintu etukola mu Uganda ebisinga tebiri permanent biri temporary. Nguli alivinga obulamu mu motoka eriko ebbanja agambe essaawa yonna wezimbulira nyini yagisika. Kati atandika okulowooza bagisika nzizaako ki. Already bakitonsa bamanyi ennina emmotoka nnyola. Bagisika nzizaako ki. Kati kwefu obulamu obwo obw'obulimbalimba obwo bwe buviirako abasajja obunafu. N'abanga agenda yasiga ekifaananyi kirala eri omukyala n'omukyala agendedde mu kifaananyi kirala kyokka nga kyali si kyali. Katandika okugenda mukyala naga nti naye kati omukyala ono bwangwamu. Kati awo essimu zivuga nnyini mmotoka akuba ayagala kumanya emmotoka ye ogizza ssaawa mmeka. Kyokka otaddemu omwana omuwala ye emboozi zakunyumiza amanyi alina ddoola. Kyokka gw'olina ate stress endala. Ali mu kugamba tugenda Ntebe naye katujja kusoka nga tunagenda Ntebe soka alipiteko ali akuwa luutu. Bw'olaba mu luutu zino zaakuwa nnyini mmotoka ajja kuba yapangulukuse dda omukwano gufudde.
kati kwefu obwongo bwe butandika okulowooza ebintu ebingi wano testosterone zizikka era bino obudagala bano bola bino Vigamen Plus jembawa TFT eyoza mu system Vimen Extra Pick Up Ointment eyo Kigwa Extra obudagala obwo bulaba buteekateeka hormones ezo netusongera n'okuproducinga ku sperm production rate n'erinnya nti omusajja sperm zikali akasuwa bwe kajjula aka sperm zaako nga kajjudde obulungi kwevu wafuluma ne mu kikomere ewuwo ogenda onoonye omuntu naye ate bw'omala okukaywa wejjusa nti singa ngudde mbatemu mbadde nfulumira ki kyezo batugaye kiba kikutembye okitegedde abamu bw'aba yayagadde omukazi asobola obbeera embala n'amwegaya nti mbadde nkusaba ojje ewange obeerewo wiiki nnamba nga ekizimu kiri kyamulinnya akasuwa kajjudde ayagala kukayiwa namugamba nti njagala omale wiiki nnamba ewange linnya era siibulojje bw'atuuka ekiro ekyo akayusuwa ne kayiika enkya ayagala kupulaninga obaddeyo addayo ddi afuse mungi olwo atandise okufuuka ekizibu ky'obola bamwe abakyala mbagamba nti omusajja yenna bamuggyako ekintu ng'ekizimu kye tekinnamwambukako awo wenyini nga wakatuuka ogambira ennyumba ya jjajja evudde mu mbirabira nyamba tubasindikira akasente tugende wakaffe tunyumirwe byaffe awajja kukikola kuba aba akyayambaddwa eri emmandwa bw'omulinda n'agenda ekenda kuzina avuka bakuyita kusuula njeru nga nomusensi ze zikomawo nga sente ze budget natandika oggi budget nga nti nedda emitwalo 3 ono gasabye mangi asooke mumuwe eky'ekkumi nja kukuteerako 2 ye ng'abaze nti kye yakoze kyonna no yayisemu kabusasulire 10 ne bwana batamuwadde 2 ajja kuba amaze omusasula ekyo kyakozeeko so kati byonna biri ku bwongo ebintu bingi bituleetera obwongo bwaffe okubeera exhausted ne bubeera nga buli wansi mu ngeri y'okulowooza olwa challenges ze tuyitamu okimanyi nti kwefu osobola okugejja singa okirowoozaako noga nti naye nemmala mbeera nga gundi mbeera ntya nemmala mbeera nga jjemba nemmala mbeera nga jjemba mbeera ntya ekyo kanokiteeka mbwongo n'okirowoozaako wayita ennaku ntono nnyo nga kwefu ng'otaddeko ettama ogeze kirowoozo omuntu asobola okubeera ne stress n'agejja tebakulimba nti omuntu yekka alowooza yakogga kiri mirundi ebiri oli asobola okubeera nga mu kiseera mwalowoolezza ebintu byalowoozezzaako homuze zigenda kukyuka zitaninge abeere munene agejje omulala alowooze homuze zitaninge akogge kati waliwo minisita omu gwe bataddeko awo akazito biki ng'ogenda yagambye ali okay kati ekyo kyeni kibatandise okyogera wagenda yita ebbanga ttono nnyo agenda kulizaako omubiri kati agenda kati atandise okulivayizinga minds ze ngamba kiki ekiriwo luli abadde oke nerwetiye nga temugimanyi kati agenda kulivayizinga agenda kuba omu mu bantu abagenda okuba abanene bemuliddamu okulabako mu baminisita kubanga kati obwongo bwe kyekiriko so omubiri gukola nandowoozayo kyolabye omukyala wali nga basomera omusajja emisango nga yeegaana ng'omukazi ali shuwa nti baba akwata omusajja baga nti ono yasse omwana wo omusajja bagenda nti nze sinnakikolako omukazi n'afeyinti ng'alaba obwongo bwe bwazze bumuwa ekintu kirala nnyo nti bagenda kutulugunya omusajja ono kuba yatta abaana kuba bwe bulumi bw'alina ku mutima abaana baffe baafa yagenze okulaba nga bamusiiga akazigo oyo teyeetaaga kutumira okufeyintinga already minds ze ziba zimaze okukolayidinga automatically aba alina kufeyintinga yabadde amanyi agenda mumusanga nga bamusibye kalaba alengejjawo ali kumpimbi alengejjawo bamulabiridde n'okusinga ye yafuna ekizibu kati ebyo byonna obwongo bwe balina okukola ki already organizize ez'omubiri ezikwatagana ku ndowooza ye ziba zimala okukolayidinga ne zitomeregana after okutomeregana nga blackinga off wewe omuntu wafunye ebirowoozo ebyaneewa omutwa netuge wabaawo akabenje mu ndowooza kino kikugambye kubanga omuntu alina sensi mmeka
biri alina sense ey'okumanya ne sense ey'obusiru buli muntu yenna agirina ezo bbiri azirina buli muntu ezo bbiri wabeerawo akaseera kako kusirwala woowungira vuga kati wano ekijja kijje nomala okikola noga ey'obugezi nejja naye naye ekintu ekyokoze tekikuleetera obuzibu wano omuntu wagambira life is shorter omuntu okolayo ebikunyumira okolayo ebikunyumira eri omone ey'obusiru ebeera multiplyinze hafi no yagambye ekintu bukasitola omuntu ng'agambye obulamu bumbi kanekanaye tulina ng'omanya kati yagala kukolayo kyakisiru ye olwo erisensi ye ey'obusiru ebe multiplyinze ng'ekavalinze space yonna n'ey'obugezi we yandibadde ndi muntu mukulu wano mugamba kwanire nga wategedde ddi nti oli mukulu kati ate nno munnange era mukama nsonyiwa okwogera kino sense ey'obusiru mu bakyala eri 70% ku basajja eri ku 55 ogenda kuwakana ekyo butonde bwe kiri wenyinza okukiziganya nakyo emotions zaabwe ziri waggulu nnyo nti nina gwe nali mpa ekyokulabirako awo nti kitonsaza okusanga wansi awo osobola osanga mukazi wo awo nga guddewo oluggi ng'eweeru wayimiriddewo omusajja nga banyumya omanyi ti osobola bayitako bulungi nnyo nogamba noyitawo noyambuka mpaka mu kati obwongo bwo bugenda bukirowoozaako nobeeramu nerogenda naye tasobola kubanga alese omusajja alibadde awo tasobola kubanga bali aguddewo kati ate ye ekyo akirowooza nkeera nga bali ku poliisi ng'ono yamukubye olubale nomugabo nomwannyinazi era yesengawo ekimuli emotions zaabwe katonda yakiba waziddukira ku speed kati omukazi asobola okuva ku ssimu ng'adde ayogera n'omusajja n'okola emirimu gyo n'obeera ku ssimu yo gwenga eddoboozi lya mukazi ani oyo ani eyakubidde obadde oyogera naani nga gwe eye yavuddeko tewamubuuzizza gweyo neevaako n'akola ki n'akubuuza so nkugee nti eyaabwe ekavalinga eri ey'obutalowooza mangu eri 75% abasigazaawo ey'obugezi 25 but waliwo time weetuuka time neetuuka eno ey'okutegeera neesembera n'enyigiriza n'ey'obutategeera omukazi woga nti ne mukazi wange bambi ennaku zino alyokke kati bajja egundi yaabwe eri growing in a gradual process but y'omusajja eri bwetyo 55 to 45 bwetyo era ebiseera ebisinga bw'osanga omusajja nga yafunamu endowooza eyo neesoolobamukko nejje neyo era omulaba batera omugamba nti olowooza ng'abakyala mulimu abantu abamu nga endowooza yeyeeyo naye ng'alina glandi ey'abakyala eyamwambala ng'omuntu alina characters ez'abakyala nga lwo hormones ezimu etera nnyo hormone eyo okubambalira mu adolescence stage oli n'alemerayo n'agenda n'akulira ddala ng'akyali mu adolescence n'osanga Dr. Kwefulukuta nga adolescence stage ekyamusumbuwa n'osanga Kkojja Kitonsa nga adolescence stage ekyamusumbuwa nze waliwo kye tuyita fixation nti mu biseera we wandikoledde masturbation wali busy embitabo nga tolina time kati okuza ofunye omulimu olirakisinze n'obeera waka ku kitanda ne masturbation gye baayogerako omuntu agikola atya n'okunyaako ovu kyo kiyita fixation nti mind zo ziddamu ne zino n'ekintu ky'otaakola nosanga omusajja ali myaka nkaaga alina akawala bakona n'osanga omusajja omukulu ng'akutte ecupa ya soda oba ey'amazzi avudde ku Golden Plaza wano ayambuka ku Papa's atambula nayo bwe yeeralika bwase kale ekyo kye tuyita fixation oddayo noonoona stage of adolescence n'ogireeta eno waliwo wano n'omusajja omu yali mugagga nnyo yakola kye tuyita fixation naye ate tebaakiraba
yaddira stage of adolescence n'agireeta mu myaka gy'envi gyemiranga gye tuliko. So kati ebyo byonna tuba tuli ku birowoozo by'abantu, endowooza zaabwe, engeri characters gye zikwata gye zitambulamu n'emibiri, characters zitambuliramu n'ennaavuzi, characters zitambuliramu ne glands, characters zitambuliramu ne hormones. Byebyo bulamu bwe butobe. Naturally, ebirowoozo bino how do I control? Kuba tulina ebintu bingi ebituviirako ku lowoozo, tuwadde ebyokulabirako, economy, n'ebiringa ebyo. How do I controllinga ntya mind yange? Kuba kati kankuwa ekyokulabirako. Sisuubira nti abazadde abo be batemedde abaana kiyinza okubatwalira emyaka wakati w'etaano ne 10. Abamu ate basobola n'okulemerayo. Abamu basobola okukibikkako ne kimbalumira muri munda, but buli omu agenda kubeera affected mu ngeri. Yes. Kati n'abantu olabe batwe bali. How do I move away from that stage? N'entandika n'ogenda ku kirala okubalansinga ebirowoozo byange. Olina kusooka kukkiriza kikoleddwako. Olina kusooka kuwaayo bwongo bunoga nti kati yes nzikiriza. Omusajja akasajja yatema abaana bange. Ekyo kakasita omala okukikkiriza obwongo buwona. Ne kasita okiwakanya. Era kyoba nti omuntu yenna afunye ekizibu olina sooka muleka n'anyigirizibwa. Bw'amala okunyigirizibwa n'olyoka ojja n'omukansolinga. Kati eno phase gye balimu y'okunyigirizibwa. Era kati olinawo osobola mu controllingira. Kati bw'anakkiriza nti bannange omutemu bamusalidde ennaku 10 ajja kutandika okufuna sense eri ekkiriza nti abaana baafa omutemu bamusalidde. Kati ye wano ekimulimbuwo nga yagala omusajja kataddusa attibwe. Naye alabe ku kiri kyo baba bakusomesa omuntu yenna nga bakusomesa nti bw'osinga bw'ogenda mu counseling n'omuntu yenna osooka n'opima feelings z'ekintu ky'ogenda okwogerako ziri ku percentage ki. Waliwo okugamba nti ogenda kugamba muntu nti weesonyiwe relationship eyo nga yagivuddemu ggulo oba osuwa nsaano ku mazzi. Omuntu yaba tannaba kutegeera nti omusajja yagenze. Aba amanyi yeetooloddemu akomawo ebyo bibaawo mbulamu. Bati eriyo ate agenda n'agendera ddala. Kati ono agenda okukitaya nti omusajja yagendera ddala. Wabaawo obubonero obujja. Omusajja akatinzeko communication message as WhatsApp agibulookinze kati atandika okufuna sense nga nno leero aleka omusajja ono akoze eki yandibanga agenda. Kati mu process awo atandika okukyebuuliza nti tabanga agenda. Gwe akansolinga wojjira. N'otamulinda kudda mufuna kirowoozo kiri. Naye singa omusanga akyayo kya wano. Okimanyi nti abantu bangi nnyo ebitundu 99 ku 100 bano abasajja bakutukira ewaka. Babatwala oba omuntu yenna n'abanga abadde waka kale mudduseeko mu ddwaliro. Woofunira ekirowoozo omutwalira mu ddwaliro. Omuntu ono aba yafudde dda. Naye gwe batonna bakukimanya. Kubanga okyalina ekirowoozo n'omuntu okyamwagala okyamulabako wano. Abadde mu mbeera eyo okumala akabanga. Bati nga lamujjuludde. Era nga gwe tonna bakukikkiriza. Era n'omusawo amunonya omutwala mbuto tebamubuuliri tabakukkiriza mu busawo kuwa report ng'omuntu akyali mu need y'ekintu ekyo. Musobola oziika bameka? Era bw'ojja n'ompima bw'oti gwe ne bw'okiraba nti afudde ogende nti neo soke twanguwe mangu tugende ku oxygen. Era ffe kyetugamba bagenze tubba muntu yadde yafudde dda bali mu kutubba. Aba ayamba abantu abamulinaanyi omuntu feeling kize bamubaddeko nayo tetuziika abameka. Nasooka n'akuwaayo ekiro ng'ali ku oxygen. Tampola ng'amaze okupima. Nti naye omuntu ono omulaba nti mwamulwisaayo. Mwali mulina omuleeta ku lwokubiri naye katugezeeko tulabe. Kati awo essuubi n'atandika oddikendeeza. Naye nga musawo kinaaba kiti tugezeeko Omukama yawonya. Atandise okukusindika mu mbeera ey'okuguma. N'akuwa olunaku lulamba ng'omuntu we yafa dda. Naye nga akyakuwadde essuubi.
agenda okikugamba bagamba kijjoma nkikola ki kinyaga bitono dani okukikusuulako obusuuzi bwe batyo batuliitinga emyoyo gy'abantu n'emibiri okwogerezeganya n'ebitende bitambuza omubiri gwe kasita opapira omuntu muziika bameka kakati kigambo birowoozo kyekyakumpisizza okupapa kwogeddeko wabaawo then stage number acceptance wokomye so kati bano bamutemedde muntu wange bangobye ku mulimu bagyewo bukiyosiki mbadde nsaba visa eganye byonna ebyo olina kutuulwa n'ogamba omanyi nosooka nokkiriza yo mu America bannange yo mu America si kyagenze kanneesonyiweyo naye kasita olemerako noga nti nteekwa okugenda omumwe muva depression kulemerako obulamu bwonna Katonda yabukolanga buli neutral famaanyi ffe tugateekako kyobulaba yasalawo n'agamba nti walibangawo sekita ezimu nga zo za bufuzi kati abo be baliida wabeewo sekita endala tezo zo za kulinaana baliida wabeewo sekita endala ezijja okwebuuza ku bana abalinaanye baliida toza gundi kikyalowooza kywa nti buli kimu kirina protocol wali eri waggulu wali wakati waliwo nammwe abali wansi kati oyagala okulaba jenosale yita mugundi bwe buti obulamu bwe butambula kati abantu bamanyi nti obulamu buli mu mbeera nti ekiriba bwe kiribeera nedda obulamu buli mu classes nga bwolabina ebintu byabujjo byetukozesa biri mu classes eriyo omuntu ng'ekirooto kyagamba nti bwe ndifuna ssente ndiryako emmere ewaalu noba ku pakalasiti nga kwefuula bakya bulijjo onaku bw'olya naye eriyo agamba naye ndituulako ewaalu naawo nendyawo emmere nga ye kyekyo ekiruubirirwa kye kati obulamu bwe butyo buli mu grades era n'ekirwadde tesobola kukulira lunaku lumu nakyo kirina stage primary secondary tertiary kitandikiriza paka bwe kituuka waggulu eri so ne life bweto bweri teri permanent eri temporary wali eddagala ly'ebirowoozo lyebamira eddagala ly'ebirowoozo lyebamira kiri ekintu kimu tolikwatako physically kyekiri kye nagambye nti nze bw'ojja mu ddwaliro kwefuna oŋŋamba ekyamazima mukyala anoba naye ekimunobesa simalaako kujja olowooza kivudde ku ki etayimu eyo sigenda kuwa kintu kyonna kikuyamba kutwala mukazi wo kumalako nsooka nenjogera naawe nenkugamba olaba omukazi nti ye onaku asobola okufuna abasajja abasatu n'asigala nga akyawankawanka kati gwe toza nti gw'omu osobola omukkusa nti naye olina osoma mukyalawo kitundu ki ekiyinza omusanyusa mu bulamu nekimwanguya okumuleeta essanyu kati olwo nkujja eri ujjagala otteeka amaanyi nkusembeza ku bintu ebisookerwako tataba mukyalawo oyo nti bwe mubeera mu romansi nti tosooka kugenda eri kumukakasa sooka owangaaleko naye nga munyumya omukwatako ku mubiri omukwatako mu kigere omukwatako ku mutwe omweweetako ku nywanto y'ebbeere oluno nkuwa bukodyo ebyo byokka osooka omukuume omukazi akkiriza awassanyu oyo alimuwadde tomupapira noga nti weesooka ogezese ku ekyo naye gendayo n'akantu kano bw'aba amaze enkola yaffe eri ey'ekisawo kati olifuuka ddagala lyo ku bwongo ne bwe mba nnakuwadde kadagala just kabustingamu mu mubiri lifuuka ddagala lyo nga liri kutuusiza omukyala ku ntikko naye nga watandise ddi omutuusa ku ntikko kano kasitole ke nnakuwa kirowoozo sooka omala omunyonyogeramu sooka omala okukola bw'oti ye bw'ajja ng'ayagala sooka omunyumiikirize muteekeko mu kifuba wano ajja kutuukayo lwa nsonga ojja kuba oteeseteesa omubiri gwe naye wali ky'obadde okola obadde ojja kubuzina kumukakasa olutuukawo ngoga nti kamutandikirewo kati ye atandika okufuna ekirowoozo nti jjukira abakyala mu nkola eno ey'okwegatta
singa wate omuteeseteese kimala ekirowoozo ky'okwegatta kwobe ng'oli munda kijjira mu ddakiika aga wanasooka n'alabanga abali mu byokuzannya empolampola kati bw'alaba oli serious naye n'akiyingiza ku mutwe naga nti mwami wange tuli mu kwegatta kati ate gwe oba osuula enjeru ate watandika okyozaku mu ddakiika 10-15 gwe oba osuula njeru kwezi mukazi ne mutwala eddakiika 15 ate era naŋŋamba takuse ye atandise okirowoozaako mu ddakiika mmeka mu ddakiika 3 gwe ate mwobadde oyagalira osuulira enjeru ye obwongo we bujjidde kyova olaba bba basinga obungi batugamba nti nze mukazi wange bwe njagala mpa essanyu amala ttamiira lwaki nti omusaayi gwongera ku leeti ya speed gwe kuddukira otwambuza information era nze malamu wamu kawayini omuntu we lwanywamu kawayini blood pressure yeeyongera leeti omusaayi kwe guddukira eyambuka n'ebeera waggulu kati bwemala okwambuka n'ebeera waggulu kitegeeza wano buli kyokola information nerves ziba zifuna mangu hormones ziba zireactinga mangu then ogera okukyekanga nga ng'oluusi ne waba nti si kyekiri ekituufu kya releasinze naye omubiri guli reluctant akkiriza kubanga gubadde guddukira ku high rate era ne bw'anaayimiriza bw'ati ajja kukoowa naye guno omusaayi ogw'okupampinga empola nti omuntu omuteeke ku step by step bingi ebyokukola era abo abasajja bonna bye bababbidde essente zaabwe kwefa omusajja yeetaaga ebintu ebi ekisooka kubalansinga testosterone hormone ekyokubiri kutereeza sperm production rate nja kuwa example ya chai ow'amata bw'omuteeka ku stove wali nga mubisi akola ekyovu era ekyovu ekyo kibimba ne kiyiika kyokka bwe kimala okuyiika asobola okukalira singa watozizzaako ekikopo ky'amata kirala kibisi kuddamu ekyo kiyambe kino okukola ekyovu kati ne gundi bwetyo bweri ne sisitimu y'omusajja bwetyo bweri bwemala okuyiwa okuddamu okukola ekyovu ekyo eri production rate erina okujja mangu nejjuzaawo ewavudde kiri then alyoka addemu asituke kyovula bonna bayaayaana akugamba nti eno lutu esooka ndi wakabi naye gyenkomako sidda kubanga production eri ekola kino kibeerewo eri lo waliwo basajja abamu ng'eyaabwe ya nnaku ezi 72 hours okuddamu okuproducinga ekirala alyoka addemu alowooza asobola okubeera nga balaba omukyala amulooza naye nga tekimuliiko nnyo tekiriiwo nnyo n'osanga oli ng'eye ya 12 hours nga yakikoze wano nga beebaka abamu ba 6 hours abamu bwe bityo okusinziira ku sisitimu ye nga bweri n'okusinziira ku gundi ye cortisol hormone ye bweri eyebizibu eri waggulu nnyo oba eri wansi kati ebyo byonna tubitunuulira awo ne balyaki ebiseera ebisinga abasajja tubagamba bafune ku nsujju ezo nnungi n'obusigo bwamu obusigo bwamu actually bwe businga obulungi nekino kishero ky'okungulu ekyo kaso kikola powder waliwo amajaani gano agafa agabulyo ntimanyi ogatabulamuko cyprus oil oba oluusi cyprus powder yennyini ebintu ebyo biyambakokko omusajja kubanga biyamba ne ku masava agali mu misuwa oluusi tukwenkalejinga nti singa once in a while ofunayo waliwo omuti tuguyita akamenyambazi omulala tuguyita abakazi atanyo kireeta ekyo ekibeere ky'abakyala gwe tuguyita Akigeria africana ye mu Luganda baguyita batya ekyo ekibeerako ekibeere ekyo omusa omuti ogwo ogw'omusa tuguyita Akigeria africana n'emirandira gya kitooke kino ekya musa kikawanda no si kawanda ki bakirata ekyo kamusa akatooka kamusa katata kayinja
ne kayinja oyo egyo emirandira egyo n'ogitematema bulungi nnyo singa oba osobodde n'ofuna n'egyakamyu gwe tuyita neto. Bajjajjaffe baayokyanga ebikoola by'amatooke gano amabidde n'omusanga ng'akyokezzaako half cooked n'akiteeka ku kyoto n'afumbamu ekikopo ky'amazzi kimu n'akinywa. Baatuuka ku myaka 7 ng'akyasobola okubeerawo ne mukyala we nga mukyala we tawanse wansi sinnoomu ekitegeera ne bakyala be. Naye kati bino bw'obinyumiza omuntu wano kati eno generation okulya obulungi kugenda ku KFC okulya obulungi kugenda simanyi ku gundi bajjajjaffe baabirya naye mu tayimu yabyo entuufu. Kati naawe bw'obanga ku Mande olya ka KFC ko akalungi ne famire yo then ku Lwokubiri gwe famire yo bwerowooleza nti ogenda giriisa bete gwe giriiseeko obulungi funa ku Greens funa ku katunkumoyo wa powder mutabaweeko ku mmere ey'omu ttaka. Yinza okubuuza omuntu nti kyetutumula omumanyi oba omulembe guno n'akugamba nti simumanyi kyokka kyetutumula kyetutumula kyokka kyetutumula oyo omulaba n'endaggu biyamba kyo abakyala bedda tebafunanga bizimba biyamba zo tuyita walodiyamu biyamba okubalansinga hormones n'okureducinga ku rate y'omuntu kwafunira ebizimba balansinga pH ya gundi yaffe ya nabaana nebeera nti nno teerimbibwa buwuka ku developinga fibroids. Nosanga nga omuntu omukazi ebbanga lyamaze mu bulamu bwe talyanga ku nsujju manya talyanga ku kaama waliwo gwe tuyita oyo kaama kitegeera munaku kaama akantu akakakaawa nga takasimangako n'akafumba n'akalya. So kati ebyo byonna bajjajjaffe baba maama baffe bye baakulirako. Guno gwe mulembe gwe tusanze ng'omwana omuwala bw'afuna olubuto atandika n'okunoonya dokita agenda omusalamu omwana nga ye akyenyumiriza muti nze sina gapushinga njagala bansale. Ekyo kikyamu lwakuba nti kati ennaku zonna abakazi tebakyazaala bakoma ku baana 5. Naye kati jjajja baffe bazadde abaana 12 13 munaku ng'onoobeera omukecula lukindo. Omukazi yenna olufuna olubuto bw'ati baamuteekerateekeranga olujjula. Yakulanga akimanyi nti omwana omukazi tebamusala. Era bajjajjaffe bo baakula bakimanyi nti bwe baba bakusala accident bwavangayo ne mu kkomo mu kkoma baakukoleranga ne kapate ne bakuwanga awo ebyokulya ne bakuyozaayoza bakuyozaayoza okukulika theatre. Ne kati theatre kintu kya bulijjo. Edda avuga nti tumuteeremu essaala ngulo noveena zijja kukwajja ewaka muwala wa kwefulukuta muneya nti ali mu theatre yalemereddwa bagenda mulongoosa. Naye kati bebeesabira ne theatre sibangire bandongoose mangu omwana atandise okujja ati siwaba bula ennaku 3 oba wiiki tunaamubikka. Edda ng'omwana ogenda mu incubator ne kati ogenda emulago nga ne incubator tezikyamala bagamba nti oli mwali n'ono mwali n'ono mwali n'ono mwali n'ono mwali. Kiki ekireetedde ekyo? Changes mu lifestyle yaffe. Paulo Kafero yayimba nti ebirowoozo byantereerako nawummulako layini eyo y'amaanyi. Kwe kundabako nga nange nsakakkanyama ko n'obunkenke kwe mwali mu nteeka nti nayambiddwa byonna mu mbuyaze. Omanyi oyo yali muyimbi tomanyi tisaganze namusooka omutegeka mbyabe. Kati layini eyo yokka buli lwe njiwuliriza yagamba nti ebirowoozo bwasitootereza ebirowoozo ebisigadde byonna kukkiriza nti ekyamazima ndi ku Bulaaya kuno ndabika kwe ngenda okubeera. Ate n'osooka n'oteekawo n'embeera ekututta e Bulaaya ebadde erimu kinaki n'ogitegeera noga kati wano nnonye eki n'okitegeera n'omanya nti kati ngenda kweyisa ntya. Ebyo kasita obitegeera Bulaaya anyuma sigenda kweyisa nga ali Uganda ate ndi Bulaaya.
mpasizza ngenda kweyisa ntya ndi kasitootereza ebirowoozo byo. Ekisumbuwa obufumbo bw'abavubuka ennaku zino kuba nti mikwano gye gya kivandulo ate afunye omusajja amugje mu kivandulo n'asigala ng'akyalowooza ku mikwano egyo. Kwefulukuta omuntu yenna akyanoonya waddembe okugenda mu jacuzzi, waddembe okugenda mu steam bash, waddembe okugenda mu sauna, waddembe okukuba kirabu nga bw'ayagadde. Naye singa oba oli eyo omuntu n'akugaa nti munnange wegayiridde nkwagala nkutwala ewaka n'ogamba nti sokke tugende n'akuwa ekisumuluzo bino osooka kubiteeka bbali ekibadde kikutwala nga tolina muntu akuvunaanyizibwako kati lwaki oddayo nga tolina akuvunaanyizibwako ekyo abakyala kye bagaana otteeka mbirowooza obufumbo ne bufa. Emanyi ebyekisawo sibawa bingi sibawa doozi nyingi nnyo eyo doozi yalera ejja kubamala ebayise mu wiikendi. Nkubiriza kojja kitoosa munoonyeeko akubawo enamba y'essimu. Enamba yange eri 0759 100 2000759 100 200 noonyaako tuwayeemu ebintu bingi wano tusunako busunyi. Weefu yansuubiza nti ajja kunze naye ankeereya mu busabe mu bubanje babanja naye nange nga bw'omanyi kati bwe byange kasito bimanyi kati ndi mu ssebaavu ga concert nayo yiyo tugenda kugira ekyoba omanya eyo twagala Bannayuganda tetugenda kukuba drive tukole ebyafaayo ate tetugenda solooza ku mulyango buli muntu gula tiketi yo si tetwagala kwefu ekyo twakyogedde. Ne bwe munaaba abantu 15 mulyango tujja kugatweko bakanyama tukubire endonga abo abaakutta obudde gula tiketi yo genda onye ku Haji Kazibwe Kapo noonya ku Dr. Kwefulukuta bali mu nteekateeka ekifo wali just gundi Namasuba kumpi tuli mu njagoyogo za Kampala abantu mugenda ne muwagira abantu nga bali simanyi biiki kiziri eyo kati ono waffe ali wano nammwe mulage nti mulina omwoyo ogw'obumu. Tiketi weziri ewa Misa Kisemakula ku Papazi ez'emitwalo 2 n'emitwalo 5 then ku Ekyande mu Wajaluna Mbiru weziri then ku CBS ku reception weziri ku front page hotel wennyini ewali ekivulu tuka ku reception tiketi weziri then nagula ku Momo onyiga star 165 star 2 ash nogoberera ticketing then nonyiga pakalo tuka ku kivulu bakita sebo avuga nogula tiketi yo ne tujja tuya lihaso zatandise tumaze kubira emyezi 2 waliwo abayi bagamba ekivulu mwakiteeka wala ekisinga okulwa mu kiyungu omuntu ayanguwa mu kiyungu afumba mazzi kwefugwe kirabe emmere ensuulemu eyakakoola n'emmere embobeze wandiridde eriwa embobeze kati emyezi egi twatandise eggulo kati lihaso zikaaba paka ku lunaku luli awangale Ssaabasajja